Morris oli otya? Kasubye nti oli bulungi bannaye wadde ngambye oli mulwadde wateredde ankusabire munnaye nsonyiwa okuleka ku bluetick nabadde bize agenda kusanyuka awo asooka nkubira akasimu ngenda na Morris ono Ronald ayagala ebyamangu kijja kukola afune gy'abapapya abatalinze sajja w'okuddungu ono ansanze ndaba wabula nneesonyiwa tolina ky'oŋŋamba Gambe nze kwetondera kuki nakuyisaamu amaaso kululi wakakiraba nti okupampisaamu amaaso wakakiraba munayisaba kunsonyiwa kukyanti njagala omanye kuki nakuyisaamu amaaso yenga nenefula nti sikumanyi naye nga nali nzimanyi ate maama tewali kukulula enzimaamu olaba gwaliko ati munayi boyfriend wange ati wali agala saabenzi wakuno oyise boyfriend nze mmanyi sisaabenzi manyi alina nzenze ogambye ki alina nzenze oyo gwoliko nze nkugamba mumanyi bulungi mumanyi oza lwaki tayagala mukwase kifaananyi nza nti mmanyi yeye ate gwe kyonna kyonoonya ojja kifuna sirina kyenoonya sisita wo yakugambako princess jo alina akugambako nkugambye oganye okutuuka olina mukwemuula aze okwetonda yeemuula ate mamate kyokka bambi kati kuki wanneegaana nonjolonga ate tolina mulenzi anti yali boyfriend wange nawe obimanyi obeera ne boyfriend wali kwegaana wano tojjanga ewange wali kwegaana wano sikulaba ewange mbwate omanyi Irene omulezi wamunjukiza namunjukiza kuba mumanyi naye tasobola kuneegaana asobola olina ekirala kyoŋŋamba kuba nze ŋŋenda nzize kwetonda kuki kutenakola but tell me what you did okimanyi kumi kyewakola nkimanyira bwebigamba princess zagenda kuwulira ati naawe bambi gamba otya mukulu kasolo business stambula mwendi mpola bayinga womumanyi eddungu nga bwolitegeera njagala nno onzizeeko ku mwezi gw'amatooke nina anze omuntu njagala mwendi okuwa omuwenga ga mwezi nsasuleyo tekiriimu tabu mwendi era nina emaali gye nsuubira okuva e Uganda eyo oza olunaku lw'enkya egenda kutuuka naye bw'oba oyagala ettooke otunda n'ebbumba ate kati ebbumba nina sirina kye sirina ijanjalo nina obutiko obukalu njagala muteekeko noŋŋamba nti omwana wattu agenda kubeera kino aliwa oliyebuzabuza bannaye masavu simanyi kyantuusizzaako masavu akyagaanyi kiki omwana abonye oyo ate ketwalikalika kyamutegeera ate okuva olwo lwennyininyini nessimu nkuba waliwo olwandeka ku bluetick waliwo olwatakwata bize afuuse bize oba olina kyewakugamba kubiruwa byetwayogerako twanyumya emboozi yaffe oba olina kyewakugamba neesiga mpozi nga mwatabuka birala oba si kyo ayinza okuba nga yafunayo ekintu by the way neesigika lwakuba nti kitendi nti ndi mutunzi wa
walejjalejja ntunda kino kati mbeera njogera nnyo kati oli bwandaba bw'atyo n'alowooza nti embeera naye ate manyi okuuma ebyama zenolaba wesi era isuubira tolina kyama kyewayasa naye simutegeera okuva olwo emboozi yonna yonna tekyatambulamu kyoŋŋamba nti n'akenge takyanywako namusuubiza oggula ebyokunywa lemerwe nawo nawe olowooza ddamu message naddala eyo ey'ebyokunywa okakasa naye simanyi osanga atikise katusabe ate aludde nange okunkubirako mutwalira amatooke oba alina ebizibu ayinza okuba ng'alina ebizibu ate ng'ate obikugamba omanyi abakyala bano bazibuzibu nga ngambye bingi nebyeseetagisa kumanya anti olabika akasente ndowooza tokyatoola tole sente nga sirina kyenfuna nange nasalamu ku sente sijjaggaana naye yandibadde amu netutetenkanya oba mpozi nga yafunayo ekirala ayinza okuba nga alinayo obuntu simanyi byansi kansabe naye ate sisobola era okubaako kye mugamba neesiga oli kyali wange nnyo ebyama byange kikyama era bwe nnemererwa ojja kwekwasa kozi ng'olina mwannyoko naye abakyala mwebali lwakuba kyamasamwana nesasuze naawe kikuume kididdemu nnyoko kituufu naye sisobola kuvaamu ekyagwewaawo Kale sebo tulada omuntu yagira omugenyi n'akaba ku ggaali yona omuntu takuweeza okutte otunze ettaka ogenze otuuse ebintu biganye ate era naffe ebyayuganda ffe bwekyasaba naffe bwosaba tetuziina buli muntu omumazeeko emirembe buli omu gw'okubiragaba yona yakubiddeko iwayogeddeko ne yona netubira ku kintu kimu ekyo nedda ffe bwe tusuubira okukubira essimu okukuba oluseke naye yona ate ggwe bulaga nti ate abali eno fe balina okuweereza ssente nina okukkiriza obulamu nogamba kati eno embeera yeno weebeegaanye ate kasooka ezireyo kewaka naye kati ffe nawe ozisabamu kuntu kuba tukola mu bannaabwe entondo oba wakava kusemera anti nze yona mukulu naffe tulina ebitumala tetugenda kubeera ku kintu kimu oba oli abiganye komukuwe waka okulindiridde ze bwe ndijja kukima ku kisaawe naye other than that naffe tetuli bulungi naffe no bitutwalaganya ng'otulaba nolaba ebifaananyi nga tuli bulungi naffe era enseke ate taffe tutambulira ku nseke kati golawuza ate nawe oyagala ddu kubaffe mukulu yo nakomawo wona woba oli abiganye kwata okomewo kwati tulina kyakukolera yona nakukenya yona oba wakava ku ssimu era kakati muganda wange anti kakati muganda wange okoze otya yona omuzeemu nedda kino kisusi nabeera ku kintu kimu ekyo wabula mwana gwe Irene Josephine. naye omanyi nina ekintu ekikyannuma ate kinnumiriza ate kinnuma kyobamanya kinnuma mwana gwe lwaki oli so secretive naye you're my friend but always bwonkweka ebintu byo kyokka nze nkubuulira ebintu byange nenkunyumiza luli nakunyumiza Morris nenkubuulira buli kimu ne bwafaanana naye gwe nakoma kuwulira ng'ogamba
nga mutuli wali ne Joan nga mwogera ku Dave. Who is Dave? Tomundagangako ne wajjayo akasimu ssebo ngundaga mbu kankulage Dave ne weebuzabuza tinondaga ebifaananyi birabye weekubya ku mulimu kiki lwaki omukweka either way no Dave simukweka just that nti we've not yet got time twogere ku ye oba mu kunyonyoleko okitegeera nego engeri gyekiri nti wamuŋŋambako already walina issues lwaki waŋŋamba about Morris kubanga wali oziyagala ssente za visa n'omuleetamu kati nze twanivudde ku nsonga ki okuwoza mulimu nedda tetuli babiri like honestly tetuli babiri naye nga ensonga yo etegerekeka eyokubanga ogamba okubanga nze open up nenkunyumiza buli kimu wamunyumizaako because yali aganya okuwa ssente za visa by then si bwe kyali but still nayogera naye gwe twalivudde ku nsonga kino ekunyumiza kati ogamba gwe ne Dave temwogera mwogera kubanga nzijukira luli wetwali eri gye twali eri nabali abawala eri ne Joan nga mbakuba olwali sima bunudozi nga Joan alina engeri gyakutunuliramu waweereza bunudozi ne Dave dasabye kukweka Joan ansanga njogera ate wegendereze bunudozi butabala bajja bufulumya I trust him esigeze bufulumya Chova munkweka nenga gema masamu kukweka naye amazima gali nti sigama ntisayaga kugamba about Dave naye twalina nsonga yinza kumwogerako kale kalafanana just paint the picture how does he look like ola otandise still nekyo tosisobola you see he's tall sigenda kudda mukuwulira ku muntu yenna nkwanyi bwafanana chocolate color tali so brown tali so dark it's handsome of course chovu munkweka tonesiga you don't trust me you think it's all okukwala by the way he's not even within yeah ali far away singa abadde wali nandibadde mukulaga but still omuntu omulaga mu kifaananyi ngenda mukulaga okakkana omwoyo nja mukulaga nenga gemazima siri secretive gemazima tetulina mboozi yonna eyandibadde vaawo nenkunyumiza about Dave kyokka bannange John hi babe how are you? I'm okay. Leave a nugget, baby. You're typing. Me, I'm recording. Ngade tujja kukwatagana awo. At least now we record. Mpulire kyogamba. Naye mama gw'onaakomyawo butayipingi oyagala ntandike kuleetamu birimbu atakwagala oba omulaba sebo nze munnange nyamba nange orekodinga engazi wendikodinga yes other than typing ajibikudde ne mama era akyatayipinga ono naye una recordinga mpedda ndowooza ta recordinga maze na recordinga anti mbadde ngenda tutandika nti wabula annanga omuntu atakurecordingira nga gworecordinga era atakwagala oba omulaba bimale ngenda okutandika naye karekodize kanjirinde stress gy'olimu nkulaba wakyawadda naawe si yasoose ng'obadde oyogera naye kati obeera musirifu nze nina ebizibu byange kuba sigamba nina ebizibu byange byasi byalabu amused si yasoose nja kufuna omulala naye era basaanye bakukyawo mbuki olaba ali eti tudde mu mazima ali eti
basaanye bakukyawe. Nkukisebo. Totegeerekeka. Leka nkubulire. Timo akubeereddewo nnyo. Nze mbadde nga nkulaba nga ndeeta wano amatooke nga ngamba oba Timo ono yamunoonyaako ki. Olinga kyeka gundi gwe ng'ebyonoonyereza kyeka naawe wanjagala naye kale n'owangamba ekigambo kyonna. Omanye abasajja sirina wentandikira. Omanye emboga ey'ekitundu. Towa appetite era bulijjo nebuuza oba Timo yakwagalako. Kale sirina wenkwegombera. Okolaba omusajja gw'obadde omuteekangamu ssente era nga weegula. Amatooke ngaleeta n'akugamba linda mami akomewo naye kati yakunabidde maaso wiiki egi ogenda kuba toliiwo. Bangamba kibannange ninde ndabe ndabikodinze nnyo abalayo abanye essanyu lyenda esonso njiwuliriza abula bannange bino binyuma gwa mulaavu tojja kwenjosa bannange yino etuusa atona kyenjagala kanga bikule nampolampola tino ojja kunzita anti kakati olaba bw'onaaba ojja ewaka ojja kujja bw'onaava mu metro oviramu ku mpaasiivu nga bwe naggamba kati bw'ovaamu ku mpaasiivu ofune baasi mazima exit 1 omufulumira ofune baasi eyo akwagala omulaba olinnya F16 oveemu ku stop zibanga stop 3-4 kati eryokutaano oveemu bagiyita Kajal Madina bastop eyo bwogivaamu woba otunudde wennyini wensula kati gwekyokola bwovaamu eyo baasi oyimirirawo ne bombipingako bipinzi nja kumanya oba kati obudde mbumanyi gwekyokola oba osimbula ontereko ka message nze baasi manzira bano waggulu ku balponi kitegedde mukwano naye nga nkwagala nnyo gwe kimanye nkulinza ate nkwesunze okitegedde ekyo kiwedde ate saa yakwetegeka bannange akwagala oba omulaba lwaki yakugobye kale kangu batigenda kuzaawo eggali emusinga abakazi embuto 3 zewakajjamu embuto 3 zewakajjamu laba wajja olina amabina naye gonna akatanda kabwekamazeeko omama wayimpalira ng'empiki yaguuni tonegeza era obulamu ate siri abasajja bambi bannange nantegera bawanvu bansinga tolina kyoŋŋamba gwe tolina kyoŋŋamba tokiina batulabire nabano kana akasajja nsobola okuwola kutakukuma olikambika nange siri abasajja natima muwanvu kale nawaŋŋamba ekigambo kwe sikulya sisobola nange kenyininyini sisobola olaba nti muhaiti haiti naye yakuleseewo lwansonga nze nawagaa temulina kyoŋŋamba bino tugenda kuteeka mabbali soket tupaakinge ku ngoye wano nange andabeno kati nkunkolera olowooza nonna ekyeno nja ngenda okuzza kubanga buli yadde yanyiiga yamusanyusa tutwale no naiti neno ekagwe tupaakinga ensawo yange eriwa yakwetegeka gwe tugenda ate tunalinda ki tulina budde
Omuntu wakulagiriranga gy'abeera ekintu tokivaamu kkirizanga oyo aba akwagala atakwagala takulagirira gy'abeera zikubulira era Tina weesiimye abakwagala obalaba emazo parking ezo zimmaliriza zijja kumala nina kuteekamu mekapu wange kafuta ebityo Tokowa hatamu amaanyi yadde emigugu gyo mingi kusaba ddamu essuubi ebizibu olina bingi naye n'ebirungi ebikulize bingi tokowa suubira ojja kuba bulungi vamu kwekubagiza obulamu lekwate kubukosa vamu kwejusa biri bireke kuba byayinza musasozi nyingi naye n'emisete nagyera mingi awo wooli si we wali atera si woolifiira enensi ekyuka yetoloola nemala nedda tokowa suubira ebikuluma luli kyanebiwona ebizibu olina bingi naye n'ebirungi ebikulize bingi tokowa suubira ojja kuba bulungi vamu kwekubagiza obulamu lekate kubukosa vamu kwejusa biri bireke kuba byayinza senzijukira bwe nali nga nkyali muto jajjanga yatuyana malogo ne gafuuka malogo kuba sawo teri gyatadduka ate nenkulekawo okuba nali nkugambe nti ebintu byange munaye bya ddiiri so ninasooka kutula ddiiri nemanya nti kati omwezi kunene nyinza okufunayo commission bwati oba bwati nindooka manye engeri gyentambuzaamu ensonga eziba ziriwo kaakati badde nfunyeyo akasente munaye manze tukole ku nsonga ezo eza visa Morris ensonga za visa nga we naligambye kati Morris nga visa mbwe ekyalinze gwe paka kati visa ekyalinze gwe Morris ofune ssente okutule ddiiru okimanyi era obimanyi naawe wogendera wokkiriza ogende mu university ka visa nakatadde mwebale muna tutenkanya kuyiiya kati weekend nayanza kaseera still obimanyi tebannakola visa era visa gyoba otadde mwebe banje endala so kati nja zitereka zinyambeko ku visa enedda nayanza nenga kanzube binaabeera bulungi simanyi ngezaako nsaba n'okufaayo okubanga ngamba maneja mukaseera mujjukiza bampe essuubi nenga byebyo emirimu nga gyebyo mu ntambula yagyo nga gyo bitya atuvudde ku bya visa emirimu esaa zino sigitunuddeemu nnyo Morris visa eteeka kuteesho okumanya visa eteeka kuteesho toyize nakulowooza nti oba emirimu bakukozesa nnyo oba okola extra hours toza nabirowooza paka mavisa emazuula katusabe ebitereere bijja biterere naye bale kubeera wa buvunaanyizibwa kwa munaye nali mumanyi munaye togenda kumpa sente naye nti nga bwe nali nsuubiza era nali nina okukikola nali mmanyi olinga bano ab'okujjungwa basuubiza ne batadda banno temwemanyi bye mukola Morris ensonga lwaki nagamba ensonga zange njagala tukwatagane tutiteekanye ensonga zineeno tulabe nga tuddayo ewaka nga ensonga yange ekitegeeza kati ntandise okulaba nti okitegeeza neza Morris kale ndowooza kati ate gwe emirimu gigamba ki egyange giryawo ngera bwe nagayo ebyange bya commission so tebiriiko nti oba kino naye sizoni webezze ng'oli wakola oba ojja kukola naye nga kisinziira ku bakilanti bobeera ofunye babeera bameka so mulimu oluusi ekikwata n'omakilanti nga 4 5
oluusi kiba kiganyemu ne kikkamuko wansi naye obulamu bwe tulimu. naye Morris weekwasanze naye luli nakuwoterako audio zange nga nkusaasira obulwadde waŋŋamba olwo tewanzira namu mwana gwe oba walina nduzira wali ne bakazi naye era twamala embeera ne tugiwangula abiri ebyannumanga simanyi nawaje byalaga. No sikirabanga. No sikirabanga. Bagadde kukola naye ate kumuguganya. Biro omugongo bwe gumpoomerera. Guno guganye. Nabbira teyabitegeera. Nabbira teyamanya biki byagiyitamu. Nda kumunoonyaako ne Morris. Guwe noonyeza omuddo. Mukozesa kambe ninga atema ebifi by'emmamba. N'omala okugukuŋŋaanya kati okuba natandikidde eri entuumu eri endala eri n'okugunona ne bakukandaaliriza senna ne likwokera mu ddongo lino. Nze n'ebintu binsase kama Katonda. Yasaluka yimeeganye. Mukama Katonda wange kinaggwa kino